Tujja kwetagayo ku ddagala oyitako onotwala oda yaffe waliwo bye neetaaga ojja kubindeetera oba kale kambiwandike ndikusindikire ekikwanguyizi ekale mulamusiza ndi munyenye yakaya kuzukusa eyo eyake era nga nzikiriza nti Yesu yekkubo n'amazima n'obulamu nze nno ndi mukyala mulokole naye munaye Mukama yampa ekisa nenkola famasi era ng'eno famasi gye ndi muyange ddala wano wenkolera naye nzija olumu nensanga okusoomoozebwa ebintu mwattu olumu tebitambula nga wemba nabibazi olumu bitera okwanguwa ate olulala ne bikeerewa naye ate nze tekinzijaako kuba nti nina okukola naye waliwo eddagala olumu weri getting expired naye ate nga nze gye naligula likyaliko kati kyenkola oba ayagala eddagala erimu kweri nze munaye sifiirwa wadde nalokoka naye sifiirwa ekyo nze nakigaana kakati nkwatira ddala bano bambi bemmanyi nti okusoma kubatawaanya naye kasita nzuula nti tajja kusobola kutegeera ddagala lino bakweri omanyi munaye tulina obuzibu ffe abantu betulimu kale batwesiga nnyo kyandibadde kirungi naffe netubeera bwetyo naye be bamanyi lwaki batwesiga naye nze gonze ntunuulidde nnyo seeti kyekyankozesa bizinensi eno era nga nasoma bya ddagala kale bwe ntyo bwe nkuzuula nti tojja kutwala budde bungi kumenyeza ddagala lyenkuwadde nze tekiŋŋaana kukuwa kaddagala kano naye nga nze nkimanyi kale expired kale bwe katwala ebiddiira nze saagala kumanya si nze mbeera nakugaana okusoma nze nkola ssente kyekyankozesa wano era kati ninawo eddagala eriweddeku kyokudolaba nkozeseza oda empya naye tekitegeeza mbu ate lino eriweddeku mbu ŋŋenda ddijjamu muno ndisuule nze ekyo nakigaana sikikolera ddala gye ŋŋenda okutandikirako okutunda wakubadde nti expired nsooka njeyo sente zange ezo kubanga munaye nange tebampaliwe awo nno oluvannyuma wendabawo omuntu ayagala obwagazi okunoonyereza bano abaasoma okunoonyereza nangwamu awo njagamba nange kinguddeko bugu kati okugeza nga wano eddagala lino
mwatuliwonya omutwe naddala nga gukuluma mu ngeri gy'oyinza kuteebereza nti oba gunaawona gutya naye wali ng'emabega we mbagambye nti nze ekintu nenkiraba nga nkiweddeko sikisuula nsooka kigaba era ewabaawo yenna ayagala eddagala lino ngenda kulimuwa ebinaddirira byanaamanya naye nno ng'eyo tuvuddeyo maze okulaba omulimu gwange nze omukyala eyalokoka nenondako okukola mu ddagala ekinesiza abantu nti bakkiriza nti omulimu gwe nasoma ngwagala era kyekigunkozesa bambi guyamba eyasoma natasoma omunaku n'omugagga kubanga buli muntu alwala naye olw'okubanga bamanyi nze nasoma kutaasa bulamu bwabwe kyekiba neesigisa bajje gyendi mbanoonyeze ekinaabayamba mu mbeera mwe bali oba mwe bajjidde naye munnange nze ebyobulokole mbizza bbali nentunuulira ssente nina ekyawandiikibwa kinjagala tugabana olwaleero olunaku luno kiri mu mubuulizi awasooka chapter 1 verse 3 kigamba nti magoba ki omuntu gafuna mu mulimo gwe gwonna gwakola wansi w'enjuba kigambye nti magoba ki omuntu gafuna gonna omuntu gwakola mu mulimo gwe wansi w'enjuba banawe obulokozi kirungi naye kino kyokola gw'omulokole alina famasi nga nze eyange bwenjibalaze bw'obanga wasoma kutaasa bulamu bw'abantu naye ng'ate gwe tofaayo ku bulamu bwabo emirimu gyali mingi naye walondawo okusoma ddagala kitegeeza waalibadde omanya ekyakusomya omulimo guno kino kigenda kulemesa okuyingira eggulu naye ogenda kunenyaani kubanga gwe wennyini weweega obujulizi n'ogamba nti walokoka naye ate obulokole bwo obuzanyiramu zzaala mu ngeri y'obwokulagajjalira obulamu bw'abantu bwe weesanyuse ng'ofuna oyita mu ssente abooluganda mu Yesu nzikiriza nti Katonda mulamu era nga ye yekubona amazima n'obulamu twetereze buli omu ku mulimo gwonna gw'okola eddagala weesanga bambi nga likufuddeko muba mukimanyi bambi toligaba nga naawe bw'otaalyagadde kuwa ddagala bwe lityo n'olyazze naye bw'atyo bw'ataalyagadde kumuwa ddagala lifaanana bwe bityo bwe tunaagoberera amateeka n'obukwakkulizo obwa Mukama nkakasa mirimu gyonna gye tukola Katonda agenda gituwamu emikisa era nno tusanyukire ku nsi wamu ne mu ggulu waliwo ekyawandiikibwa ekigamba wano mu Malaki chapter 4 verse 1 wagamba nti kubanga laba olunaku lujja lwokya ng'ekikoomi n'abamala bonna n'abo bonna abakola obubi baliba bisasiro awo olunaku lujja lulibookera ddala bw'ayogera Mukama w'eggye obutabalekerawo kikoola newankubadde ettabi olwokubiri naye mmwe abatya erinnya lyange njuba ey'obutuukirivu eribaviirayo nga erina okuwonya mu biwawaatiro byayo kale mulifuluma ne muligita ng'ennyana ey'omu kisibo nti wakuwadde Mukama atulakidde olunaku olujja ffe bonna abakola ebibi naye ate alina kyaleseeyo n'agamba naye mmwe abatya erinnya lyange malayika ajja kujja ng'alina ebiwawaatiro ebiwonya mmwe abatya erinnya lya Mukama muliwonyezebwa era ne muligita nga ennyana mu kisibo sigenda kusukkawo wano alina amatu wulira ebyo omanye oyige okwawula eby'omuwendo ku bitali bya muwendo oba kabaka wa muggulu bwakuwaguza ate bwakuwaguza n'amaanyi waliwo ebimu bye tulina okwerekereza ne tubirekera abalala fe abaasalawo okukkiriza mu Yesu Kristo ne tuba nga tutambulira mu buufu bw'amateeka ge nga tetulumizibwamu balala ssente zituyambako era nnungi okuzikozesa naye kuno ku nsi kwesigala n'emibiri gyaffe era nno omwoyo ne gulinnya mu ggulu nga gukulamuzibwa ku bikolwa byobadde okola bw'obanga obadde weeyisanga nze atunda eddagala lino effu ng'ate nasoma kutaasa bulamu bw'abantu Mukama agenda kuba annamuza busungu si kye nalyagadde balokole twetereze eggulu lireme kutuyita mu myaganya gyangalo munyenye yaka yakuzukusa eyiye yake Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu mweraba